Bwetokera kati ng'omukulu Yosete Buhabulwa eggwanga naye limutabuseeko anoonya ekyokukola n'ekyokuzzaawo muganda wange mukwano gwange alabanga buli kimu kimusobedde. Mwami Museveni bye yasuubira, Mwami Museveni bulijjo byatusuubiza era Mwami Museveni byabadde amanyi nti bye biyinza omuyisaawo muganda wange twongera omutegeeza n'omujjukiza nti buli kyabadde abala, buli kyabadde agezaako okukola, buli kyabadde agezaako okulwanako ate essaawa etuuse nga takyalina kiddako. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine amulabira muli alaba ng'ebyo ebitambula. Bannansi buli lunaku olukya beeyongera bukyayi eri Mwami Buhabulwa. Bannansi buli lunaku olukya beeyongera kugamba musajja gw'ekizibu kya ggwanga. Wumula leka abantu bakole ekituufu kye balina okukola. Twongera obajjukiza n'obategeeza nti Pulezidenti Museveni mu maaso awo mujja kulaba ani Museveni kiki era Museveni nga ebyobukulembeze abizizza ku bbali kubanga ali eggwanga ligenze. Babadde ayita ababe, babadde ayita nti bano be bange ate be babba eggwanga. Bongedde bo okukola enteekateeka ez'okubba mu ggwanga kyokka ng'ate bannansi kye baasabanga kulanga bafuna obukulembeze obutali bwa kibbi naye omukulu agenda mu maaso nakubba bubbi. Nabadde asavinga mu gavumenti nga mutulugunya abantu. You are not supposed or you are not eligible to seek for asylum anywhere in the world. Why? Kubanga obadde osavinga mu gavumenti ebadde tulugunya abantu. So kati ffe kitukakatako okukola endagaano ezo ez'okukyusa oba okusaba abasibe bonna ababa bageddukidde mu nsi ezo abadduse mu gavumenti badde bakole obusibe n'okunnyonnyola butyo battanga abantu n'okwonna ensimbi z'omuw'omusolo. Eno video nkulu nnyo ey'olwaleero kabeere Balamu, kabeere Muhoozi, kabeere Museveni, kabeere Janet, kabeere ani, ezo endagaano zigenda kukolwa nga buli kimu kiwandiikiddwa bulungi nti buli muntu yenna mu gavumenti ya Museveni k'obeere wa LC wano nga watulugunya watta kabeere famire nga wagiddusa. Ezo endagaano zigenda kukolebwa zisookerwako buli muntu yenna yakola effujjo olina okukimwayo, olina okusasulira bye wakola. Ffe tetulina buzibu olw'ensonga tulwanira ddembe ly'abantu mumwona ddembe ly'abantu. Amateeka weegali, gavumenti zitula zikola endagaano nti bwe wabaayo omuntu ali mu gavumenti nga yadduka ne tumanya waali gavumenti ega nti oyo tumba wadde. Ffe tetugenda kutta bantu nga mwe mubatta no. Mugenda kuteekebwa mu kooti mu confessing ebikolo birala byammwe. Amateeka gennyini agali mu constitution ge gagenda obbala nti bakusoma myaka 3 kalasi myaka gya 3. Ekyo mukitegeddemu internet ne banaagijja kumala biseera kino kibagambye tetulina muntu gwe tugenda kutta no. Buli muntu alina okudda feesinga amateeka ga Uganda nga bwe gasoma. Wawamba omwana w'omuntu etteeka lisoma ki? Life imprisonment, beera mu kkomera obulamu bwo bwonna. Wawamba omuntu etteeka lisoma ki? Wabbasereza eggwanga, wakola kino wakola kiri, etteeka bwe lisoma bwe tugenda obbako tetugenda kutte, tulina budde muttammwe no. You have to serve the punishment buli kye mwakola muna Uganda. Kino kibaddiramu nti amateeka ga Geneva Convention aga UN agafuga basalamu siiko ba refugees tegakkiriza muntu yenna yasavingako mu gavumenti kusaba asylum okufuuka refugee oba okusaba obuddamu wantu wonna. It is impossible. Mujja kukwatibwa. So Balamu, be very careful. Ne banna basavinga mu gavumenti engeri gye mutugunyamu. Luli Museveni was very lucky in 80s tewali internet, tewali smartphone. Luli Museveni was very lucky nti Uganda was still united, but right now Uganda is divided. Whereby ne Muganda wanga asobola okungabako information, mukazi wanga asobola okungabako information, omwana wanga asobola okugaba information, olw'ensonga naye alaba ensi teteredde. Nazala wasobola okugaba information kubanga alaba ensi teteredde. Temuwagira kyekimu okutulugunya kususse, mulekera okutulugunya abantu. Mubuuza gye tujja information tuzibajja mbannyammwe basengammwe bakojjammwe ne mu system mwenyini mwe tuzijja kubanga people are tired. Okitegedde? So mbategeeza buli akola effujjo mutuga abantu, muwamba abantu mu drone, mukuba abantu emiggo kuba muyina emmundu. Temulina we mugenda kusurvivingira, tugenda bakwata mwenna era amateeka gagenda bavunaana. Assurance jemba wate wali agenda kufa no nga mwe mutta. Assurance jemba inako nti etteeka nga bwe lisoma bwe mugenda defensinga. That is it. Awo nvuddewo kati Balamu byonna byoyogera
simanyi kankabadde maka profile yinyini yakogedde they are very scared about profiling kankadde mu luto esembayo in fact muntu wakulaga ntakwagala natandika okulaga nti mufo okutunuliza kamera gwokuba agitunuliza gwe is exposing you or endangering you ku family yo kubanga abamawulire abasirikale bano jasinga abamawulire mwina family mwina obo ina family olina akwata kamera ngo ina gwogoba gogenda okuba kiboko nakuba ekifaananyi nti olaba wakubye omuntu ekiboko oleetera abantu abamanyi family yo okukyaba family yo so tukyalade kirungi ne tuprotectinga abantu abali ku special operation it would be very nice so era nzikiriziganya ne CDF kyagamba nti abasirikale abali mu special operation bambala obukokolo kuba weyambala obukokolo wamawulire jamuleka gobereka kokolo oko olinda akola efujjo gwokwata okyolidde bulungi nnyo ekintu ekyo kati wenjagala omutegeere bulungi nnyo nti abasajja bali mu panic era y'amaanyi nnyo omwami ono yagambye bw'ati wano saagala munyiige Balamu abadde ku kitebe ky'amawulire kya gavumenti n'ayogera ebigambo bino wammanga saagala munyiige wabula njagala mutegeere endowooza y'abana abasajja wulira Balamu bw'ayogedde asaba abamawulire bwemulaba obusirikale ng'alwanagana n'abatemu abo babadde n'amayinja aba NUP bajja nerooleza amayinja nga 6 naye nga bazitese mu nsawo bugata nsawo buli omu gye yayina ng'erimu amayinja n'ozigata wamu osobola okugyamu loole 6 so ne batandika okukuba amayinja abasirikale naye ate mufo ky'abamawulire okulaga abali mu kusuulira abasirikale amayinja badda ku basirikale kubanga kyekitundu nti abasirikale bakutte emigo ate ne bagamba nti abasirikale badde bakutte emigo ng'omusirikale alina radio call nga muguyita mugo ekintu kyomulaba ekyo kya antena gye mwalabye radio call eyo antena eriyo ya radio call eyo simbo nemwe mwakitutte nti babakubye emboogo so abamawulire abakoseddwa mbeegayiridde mutusonyiwe muwulire wantu aba national platform ekawampi babadde loole 6 ez'amayinja loole 6 ez'amayinja gali mu nsawo mwagabadde nago loole 6 njagala nkabadde mu omuntu yenna abadde asavinga mu gavumenti nga mutulugunya abantu you are not supposed or you are not eligible to seek for asylum anywhere in the world. Why? Kubanga obadde osavinga mu gavumenti ebadde tulugunya abantu so kati ffe kitukakatako okola endagaano ezo ez'okukyusa oba okusaba abasibe bonna ababa bageddukidde mu nsi ezo abadduse mu gavumenti badde bakole obusibe n'okunnyonnyola butyo battanga abantu n'okwonna ensimbi z'omuw'omusolo eno vidiyo nkulu nnyo ey'olwaleero kabere Balamu kabere Muhoozi kabere Museveni kabere Janet kabeeraani ez'endagaano zigenda kukolwa nga buli kimu kiwandiikiddwa bulungi nti buli muntu yenna mu gavumenti ya Museveni koobeere wa LC wano nga watulugunya watta kabere famiro nga wagiddusa ez'endagaano zigenda kukolebwa zisookerwako buli muntu yenna yakola effujjo olina okukimwayo olina okusasulira byewakola ffe tetulina buzibu olw'ensonga tulwanira ddembe ly'abantu mumwona ddembe ly'abantu amateeka weegali gavumenti zitula zikola endagaano nti ye bwe wabaayo omuntu ali mu gavumenti nga yadduka ne tumanya waali gavumenti ega nti oyo tumbawadde ffe tetugenda kutta bantu nga mwe mubatta no mugenda kuteekebwa mu kooti mu konfesinga ebikolo birala byammwe amateeka gennyini agali mu constitution ge gagenda obbala mu tebakusaba myaka 3 kalasi myaka gya 3 ekyo mukitegeddemu internet ne banaagijjako mwala biseera kino kibagambye tetulina muntu gwe tugenda kutta no buli muntu alina okudda afeesinga amateeka ga Uganda nga bwe gasoma wawamba omwana w'omuntu etteeka lisoma ki life imprisonment beera mukomera obulamu bwo bwonna wawamba omuntu etteeka lisoma ki wabbasereza eggwanga wakola kino wakola kiri etteeka bwe lisoma bwe tugenda obbako tetugenda tetulina budde mutammwe no you have to serve the punishment buli kye mwakola muna Uganda kino kibaddiramu nti amateeka ga Geneva Convention aga UN agafuga basalamu si kuba refugees tegakkiriza muntu yenna yasavingako mu gavumenti kusaba asayiramu okufuuka refugee oba okusaba obuddamu ewantu wonna it is impossible mujja kukwatibwa so Balamu be very careful ne banna basavinga mu gavumenti engeri gye mutugunyamu luli Museveni was very lucky in 80s tewali internet tewali smartphone
Luli Museveni was very lucky nti Uganda was still united, but right now Uganda is divided. Whereby in Muganda wanga asobola okungabako information. Mukazi wanga asobola okungabako information. Omwana wanga asobola okugaba information. Olw'ensonga naye alaba ensi teteredde. Nazara wasobola okugaba information kubanga alaba ensi teteredde. Temuwagira kyekimu okutulugunya kususse mulekerawo okutulugunya abantu. Muza je tujja information tuzibajja mbanya mwe basenga mwe bakojja mwe nemo system mwe nyini mutuzijja kubanga people are tired. Okitegedde so mbategeza buli akole fujjo mutuga abantu muwamba abantu mu drone mukuba abantu emiggo kuba muyine mundu. Temulina we mugenda ku survivingira tugenda bakwata mwenna era amateka gagenda bavunaana. Assurance jembo wate wali agenda kufa no nga mwe mutta. Assurance jemba ina koti etteeka nga bwe lisoma bwe mugendo defensinga. That is it. Awonvuddewo kati bana byonna byoyogera simanyi kankabadde mwaka profile yinyiri yakwogedde. They are very scared about profiling. Kankadde mu lutu esembayo. In fact muntu wakulaga ntakwagala natandika okulaga nti mufo ky'okutunuuliza kamera gw'okuba agitunuuliza gwe is exposing you or endangering you ku family yo kubanga abamawulire abasirikale bano ojja singa abamawulire mwina family mwenna oba olina family olina akwata kamera ng'olina gwogoba gwogenda okuba kibooko n'akuba ekifaananyi nti olaba waakubye omuntu ekibooko oleetera abantu abamanyi family yo okukyawa family yo so tukyalade kirungi ne tuprotectinga abantu abali ku special operation. Olira. It would be very nice. Olira. So era zikiriziganya ne CDF kyagamba nti abasirikale abali mu special operation bambala obukokolo. Kuba oyambala obukokolo bamawulire jamuleka gobereka kokolo okwo olinda akola efujjo gw'okwata. Okyolidde bulungi nnyo ekintu ekyo. Kati wenjagala omutegeere bulungi nnyo nti abasajja bali mu panic era y'amaanyi nnyo. Omwami ono yagambye bw'ati wano saagala munyiige Balamu abadde ku kitebe ky'amawulire kya gavumenti n'ayogera ebigambo bino wammanga. Saagala munyiige wabula njagala mutegeere endowooza y'abana abasajja. Wulira Balamu bw'ayogedde. Nina asaba abamawulire bwe mulaba obusirikale ng'alwanagana n'abatemu abo babadde n'amayinja aba NUP bajja n'erooleza amayinja nga 6 naye nga baziteese mu nsawo bugata nsawo buli omu gye yayina ng'erimu amayinja n'ozigata wamu osobola okujjamu loole 6 so ne batandika okukuba amayinja abasirikale naye ate mufo ky'abamawulire